Senkulu wa KCCA Sharifa Buzeki akunyiza batawunikirako olw'okulwisayo okusasula omusaala gw'abakozi abalongoosa ekibuga ababadde bagamba nti tebannasasulwa so nga KCCA yamala dda okufulumya ensimbi zaabwe. Salaries were paid. Mange, Johnson, Madam Ruth, Marina Omo meeting Friday, waliwo engani kulabo bali balina okusayinga era ne bakikola era katubuka misiri okusuubira katunalya sekukulu sente zigenda kulabikuse ndi njagala okukakasa ebigambo mukama wange byayogedde byonna ebyali byetaagisa twabiwaayo era nkakasa nga bwasuubiza nga tetunalya sekukulu ono abasuubiza okugonjoola ensonga eno mbagirawo ng'era wiiki eno ayise olukiiko olw'amangu nga mu divisioni zibadde zitannasasula bakozi kwe kuli Kawempe ne Nakawa kyokka nga buze kyagamba n'omusaala gwa Desemba bamaze dda okugusasula. Etteeka erifuga abakozi mu Uganda liri kiriya ku nsasula y'omukozi. Bwe tudda mu standards zaffe eza KCCA nazo ziri kiriya. Bwe tudda ku ddiini gye nsoma nammwe gye musoma tulina kusasula nga ki kakati tugenda kukozesa olunaku olw'enkya tunulemu byonna ebikutte abo divisions ezitannasasula tubigonjoole tusobole okufuna ssente zammwe nga ki. Ono bino abyogeredde mu nsisinkano n'abakozi ba KCCA abalongoosa ekibuga naddala abeera enguudo ebeerayo buli mwaka mu ngeri y'okubasiima olw'omulimu gwe bakola. Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda agumizza abakozi ba KCCA nti kontrakiti zaabwe zaakozibwa obujja n'abasabye okukomya obweraliikirivu bwe babadde balina mu nsonga eyo n'abasuubiza n'okubakolera ku buli nsonga ebanyiga. Minsa era n'abasabye okulonda Pulezidenti Museveni mu kulonda okujja. Wabula bino nga bigenda mu maaso ebifaananyi bya Pulezidenti Museveni bitandise okugabibwa mu bantu ekintu ekitabudde Lukwago ng'agamba omukolo si gwa byabufuzi era kitabudde abamu ku bakozi bano nga ne Lukwago gye biggweredde omukolo agwamuse watali yadde okubaako akagambo k'abasuulayo. Moses Byaruhanga omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi mu kwogera kwe bano abasuubiza obukadde 200 okuzisa mu buli ssako kibasobozesa okwetandikirawo obubizinesi obutonotono bwe basobola okujja ensimbi ez'okweyimirizaawo n'ategeeza nti gavumenti etegeka n'okugoba bammanerenda mu butale esoboleyo kennyini okubeewolera ng'ensimbi ng'eyita mu zissako zaabwe. naye saako ezo bw'oteekamu ssente musobola okwewolayo ne mukola ebirala kibwe kiri ekiwedde buli saako nga tuyita mu gavumenti tuteeke miliyoni 2,200 abakozi abali mu saako eyo oba osobola okuyatewereyo kasente. Ku mukolo guno divisioni ezinywedde mu zinnaaza akendo ziweereddwa ebirabo eby'okubasiima. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi Moses Byaruhanga, ambasada wa Uganda mu mawanga g'Abawalabu n'abalala. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV Amalindirire.